All right, thank you so much, guys, for watching the channel. My name is Morris Jordan Skaway, so straight out Aromatic Entertainment. As I told you guys, the Ronda Omanyantino waliwo ekipya mu Aromatic Entertainment. Or Aromatic Entertainment erina kyerese oba Aromatic Entertainment erina kyebanjulira. Yes, nina babadde babuuza neighbor, ndi wano kubanga nkuddamu, adabuuza VIP ndi wano kubanga nkuddamu. Naye nga sinagendeyo, nga sinnabaddamu kansooke okutumirako mwe mwenna abalaba movies za Aromatic Entertainment. This time around ngenda kusookera USA kubanga we wali omukulu eyampadde engatto, mukama wange ntunda ngatto naye wampadde engatto. Thank you so much. Channel gyoliko bagiyita Morris Jordan's K Media. Gwatana subscribinga ngenda kusaba please subscribe, atana likinga, atana commentinga please. Video ulijolaba ejilaikinge ato ejisharinge. Morris Jordan's K Media. Mu Aromatic Entertainment kansoke mpiseewo obubaka buno nga sinagenda ku kiri ekya neighbor ne VIP. Kansoke mpiseewo obubaka buno bannange, nafunye essimu yesterday yazze mu inbox yange nga bw'omanyi nti nonze most of the time enamba yange ebeerako wano ku screen, ebeerako yiyo weri, ate ne wali ku ngatto nayo ebaako. So nafunye essimu yazze mu inbox nangamba Morris nsaba kunnyambako konza ogubadde. Nangamba Morris nze ndi muwagizi wa Aromatic Entertainment nnyo era mbawagidde kuviira ddala eri emabega, konze tweyanzege we bali kuwagira Aromatic munnange, we bali kukola naffe. Nangamba naye Morris nina obuzibu bwe nafunye, konza ate buzibu ki? Morris nansindikira namba nanga ni namba ogimanyi? Ne ngitunuulira nga sigimanyi. Nambuza omuvubuka bw'ati ne bw'ati omumanyi? Ekyamazima nga simumanyi. Nangamba omuvubuka oyo namuwadde, yaŋŋamba naye member wa Aromatic naye ayingiza abantu mu Aromatic, namuwadde namba yange, yafuna namba yange, yateeka namba ye ku social media nenjifuna nemukubira, naŋŋamba member wa Aromatic naye ayingiza, nansalira ssente, yansalira $30 nenzimuwa, kati nkuba amasimu ge tegaliiko. Nangamba kati nkuba amasimu ge tegaliiko, nsaba kunnyamba bw'oba omumanyi tumukwate. Kino nno kiraga ki? Kiraga bakama baffe, kuba yemwe bakama baffe, ate tetwagala mubbibwe. Tulanze ebbanga ddene bambi, tubeegayiridde bannange, mubeere vigilant. Gwawulidde information ku Morris Jordan's K Media, gwawulidde information ku Trust Films, gwawulidde information ku page ya Ahimbisiwe Rogers, gwawulidde information ku page ya Abe Bulondo oba Facebook oba TikTok, gwawulidde message ku YouTube channel eya LM Movies kuba nayo ya Aromatic, gwawulidde information ku YouTube channel eya Aromatic Entertainment. Kuba ze platforms ze tulina ezifulumya information kubeera ze zibeerako ne movies zaffe. Information ogijja ku Trust Films YouTube channel ya Aromatic, ogijja ku Aromatic Entertainment YouTube channel, ogijja ku LM Movies YouTube channel ya Aromatic, ogijja ku Facebook page ya Bulondo Abe, ogijja ku Facebook page ya Ahimbisiwe Rogers, ogijja ku Facebook page ya Nakawoya Agi, ogijja ku TikTok ya Bulondo Abe oba ku Facebook ya Bulondo Abe. And mostly bambi tubeegayiridde, bw'oba owulidde information eyo nga gw'ogiwulidde nga okwatibbwa omukisa gwe ng'olina essimu n'ogiwulira information, bambi gitambuze ne muganda wo ne maama wo ne ssenga wo ne jjajjaawo ne baabawo ne kojjaawo ne anti baleme kugwa mu buzibu buno bwa kuferebwa abantu. Abafere basusse bayitirivu nga baferera mu linnya lya Aromatic Entertainment. Kale sigaana okuferebwa kubaawo, kuba mbadde ngenda kubabuuza nti gwe director waffe omumanyi,
Sir Ahmed Rowa. Ate tujja ne tubagamba wano ku channel eno Morris Jordan's Media ne platforms za Aromatic Entertainment zonna muzimanyi information bwe batogijje ku page oba ku channel ya muzanyi wa Aromatic Entertainment ebanfu togitwala togigoberera ebanfu information gy'obotwala ngeri serious iyi information gy'ojje ku page either ku page y'omuzanyi wa Aromatic Entertainment ng'omumanyi nti muzanyi wa Aromatic nga wali omulabyeko mu movie ya Aromatic oba ku channel za Aromatic ezimanyiddwa. Channel za Aromatic okwo kuliko Trust Films, kuliko LM Movies, kuliko Aromatic Entertainment YouTube channel. Ezo zonna YouTube channel. TikTok tetuliyo. Aromatic Entertainment teyina TikTok account. Aromatic Entertainment teyina TikTok account. Aromatic Entertainment teyina TikTok account. Sir Ahmed Rowa teyina TikTok account. Ezo zonna tubibagamba bambi tubegayiridde mubere vigilant. Tosanga TikTok account ng'eriko Ahmed Rowa ne kubako ekintu kyonna kyokugamba n'ogikkiriza. Abo bonna bafeere beenoonyeza byabo. Ekirungi abamu twabakutte tulina be twakutteko. Nammwe abalala abakikola tujja tugenda bakwata kuba temulina gye mugenda kubeera tuleme bakwata. Nga togijje ku Aromatic Entertainment YouTube channel, nga togijje ku Trust Films, nga togijje ku LM Movies. Please, information info. Oba nga togijje wano Morris Jordan's Media. Kuba nayo information ya Aromatic. Eye banfu bambi tubeegayiridde mutusaasire tetwagala mwe bakasitoma baffe kuba mwe bakasitoma baffe mwe babbosi baffe tetwagala mubbibwe bambi tubeegayiridde. Trust Films TikTok account tetugimanyi si yaffe kankiddemu. Trust Films TikTok account gye bayita Trust Films tetugimanyi nga Aromatic si yaffe. LM Movies TikTok account tetugimanyi si yaffe. Aromatic Entertainment tetugimanyi si yaffe. Banayi tukubye obulango nga tubagamba banayi pages ezo si zaffe bannange temuwuli bambi tubeegayiridde mubeere nga muwulira please. We beg you please. Kankiyise ne mu Luzungu. Please, our dear customers, ladies and gentlemen, our men, our bosses, Aromatic Entertainment doesn't have any TikTok account. Trust Films doesn't have any TikTok account. LM Movies doesn't have any TikTok account. Those accounts are for conmen. We do not know about them. Please, don't listen to those guys who are using those accounts because they are just using them for frauds. They are using them for their personal use. They are not working under Aromatic Entertainment. So please, whoever has heard this message, whoever has seen this message, please pass it to your neighbor, pass it to your uncle, pass it to your daughter, pass it to everyone, so that they cannot be conned. Thank you so much. My name is Morris Jordan's Kawesa. All right. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba movies za Aromatic Entertainment. Mwebale nnyo okulaba movies za Aromatic Entertainment. Okuli Customer Care Season 3 right about now. Kisitu tayagala kukola. Naye Kisitu yansesezza bwe bamugobezza obwana. Kisitu yansesezza bwe bamugobye obwana. Naye nga mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga buli kimu kitambula ddala bulungi. Kansuubira nti nno buli kimu kitambula bulungi. Kakati ngenda ku nsonga ya neighbor. Ne VIP. Abawagizi baffe abalungi tubagala nnyo. We appreciate your effort. Naye gwe nagamba nti obba walufaali. Obba walufaali. Nangamba ekituufu walufaali njibba naye njibba njagala kulaba movies za Aromatic Entertainment. Bwe basi Aromatic Entertainment sibba walufaali.
kiraga bulungi, kiraga buli kimu ekirungi, naye nga we appreciate guys. Thank you so much okubeera nga ate muli so vigilant. Mwebale nnyo ddala. Neighbor, bakama bange bali mu kutegeka kyonna ekisoboka okulaba nga babayiiza ekiddako. Nga bwe mutumanyi, sawa zino tulina customer care season 3, mwebale kubeera nga mumulaba. Kyobe atawaanya sister wa Ntege, naye oba oli awo Ntege anaasobola okubeera nga alwanirira sister we. Abakyala mwe muli bazira, abakyala mwetaaga kwagalibwa, abakyala temwetaaga kubeera nga mutulugunyizibwa. Wadde nga n'abaami batulugunyizibwa, era waliwo gwe nnawulidde ayagala okuyisa etteeka mu Parliament erireeta ekiteeso ekifuna ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abasajja, kuba n'abasajja batulugunyizibwa in one way or the other. Though kati for example nze Morris, mukazi wange bwankuba oba girlfriend bwange bwankuba, kimpo obuzibu bw'amaanyi okubeera nga ate nzija ne ŋŋamba nti mukazi wange yankubye. Kiba kirakyo ekyo ndowooza kye kituleeta okubeera nga tukubwa. That's why kano kagende eri abantu mwenna be nali nkolera programu y'abanoonya. Nalinako programu kuno nga nnoonyeza ababeezi, nga ngattaganya ababeezi, omubeezi ono mukwatagana n'oli ne beewasa nafunako kapo zaali 3 mu myezi 2, nenfunayo kapo 3 era abamu bali bulungi bonna, by the way bali bulungi because bankubira. Kakuba kati nze taata waabwe bombi nze taata waabwe, nze yabagaba. Okitegedde, nange kati sebo ngaba kyokka bambi nze yabagaba, naye bali bulungi sofa gye bali, era nsaba babeere bulungi. Naye najjawo programu eyo. Lwaki nagijjawo? 1, waliwo eyaŋŋamba nti no, it's not good for you guys okubeera nga mufunira abantu ababeezi. Ne nagijjawo programu eyo. Lwaki nagijjawo? 1, nti abantu tebali trustworthy. Nalowoozaamu nze nga nze nti nja kufunira omuntu oyo gwe nkufunidde atuuke yakutulugunya akukube, ojja kwekwasa nze nti nze yamukufunira. Kimu. Ekyokubiri, nja kufunira omuntu nga mubbi, omuwala nga mubbi, atuuke eyo mubeere wamu ennaku 1, 2, 3 akubbe agenda kusiba ebintu mu nnyumba agende. Automatically oba odda wange kitaawe kuba nze namukuwa. Omwana gwe wampa nzibye. Olaba we ntandika tosasula ebintu by'omuntu gwe babbye. Ngamba nedda programu eno kansooke njite. Ekyokusatu, bantu mmwe ab'ebweru, nalabyeko programu mukazi ng'akaaba. Yali bweru n'abeera ng'akola, ngenda muleetako wano mujja mulaba. Yali bweru n'abeera ng'akola, yamala okukola n'aba ng'asindika ssente, asindikira bbaawe azimbe. Mpulira bulungi? Emyaka egi 4 yagenze okudda wano nga bbaawe tazimbangako ku nnyumba yonna. Ebaakoze okimanyi? Nga bbaawe talina ssente yonna gy'amulaga, talina waazimbye, talina yadde akapoloti kamugulidde. Myaka 4 bulijjo ng'akola buli mwezi nga musindikira ssente. N'azibba. Okitegedde? N'azibba. Bwe yamaze ekyo, kye yakoze, sijja kugamba abantu mwe nti tulina baŋŋanda bw'osobola kubeera ng'osindikira ssente. Nti oba akugulira ettaka oba akuzimbire nti oba baaba wange oba singa wange
oba muto wange munansonyiwa okukola nga maga kino ekifo kijjamu abantu ab'enjawulo. So ate oba ndowooza muze gwakwata bantu, buli muntu ayitawo bw'oyagala omutunuulire, takuliiko, takufaako, takuyise, ne buli lwayitawo bw'otyo bw'oyagala okyuka omutunuulire. Kati oba tuba tutunuulira baaki nga tebakuliiko? Wamma kyekyo. So njagala mubeere nga muli vigilant. Abantu b'ebweru njagala mukwate ebintu bino n'obwegendereza. Kwata maama wo, kuba bamaama muno mu nsi be batasobola tulyamu lukwe. Kwata taata wo, tasobola kulyamu lukwe, tasobola. Kyokola akyagala ate nokuno okukiteeka kiteeka amanyi ntereka kintu kya mwana wange, ntereka kintu kyani, tasobola kikwatako mu mbeera mbi yonna, tasobola. Ekyo ne bw'oba ofa tasobola. So kyekyo baganda bange, nsaba Omukama Katonda abenga abankuumira. Bampita Morris Jedans Kaweesa, a straight out Aromatic Entertainment. Mwebali nnyo mwebali ddala okubeera nga ate mulaba movies za Aromatic Entertainment. Ate tubagamba nti ffe weetuli okubaweereza ekiseera kyonna. Weetuli leero, weetuli enkya, weetuli okwosa enkya, weetuli omwezi ogujja, weetuli kampiseewo ne kano aku Easter, sorry, ku Valentine's Day. Banange tetulinayo show yonna. Tewabaawo omuntu yenna ajja n'akugamba nti Aromatic Entertainment eri mu kifo bwe kiti ne bwe kiti ku Valentine's Day. Tetulinaayo show yonna ku Valentine's Day. Aromatic Entertainment terina show yonna ku Valentine's Day. Era toferebwa, toyingizibwa mu kiki kyonna, towulira kyonna oli ng'akulimba nti nno Valentine's Day Aromatic Entertainment egenda kuzannyira wano na wano. Kiriyo. Anyway, kantwala omukisa guno okwebaza bakasitoma bange mwenna abawagira Morris Fashions, tutunda ngatto. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Mundaze omukwano bannange ekyamazima. Mundaze omukwano gwe nali simanyi nti munaagundaga. Ekyamazima mugundaze. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Abaawano n'ab'ebweru w'eggwanga kuba oli abeere Fort Portal n'akukubira akasimu nagamba please Morris mpakingira peya z'engatto 5 oziteeke ku bbaasi bazireete. Naye nga ne Fort Portal gy'ali waliyo engatto. Naye n'asalawo agule ku ggwe Kampala. Oli n'abeera Embalala n'akukubira Morris mpa peya z'engatto bwe ziti ndi Mbalala. Naye nga n'Embalala gy'ali waliyo engatto, nga n'Eggulu gy'ali waliyo engatto, n'e Masaka waliyo engatto, n'Ejjinja waliyo engatto, n'e Ssembabule waliyo engatto, n'e Kalangala waliyo engatto. Naye n'agamba Morris engatto zintikire ziteeke ku kidyeri zisomoke ennyanja bazireete. Ekyo nno kiba kyanjawulo. Banange mwebali nnyo mwebalire ddala. Simanyi kyakubaddizaawo but I appreciate guys. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Nammwe abali emikyala w'amayanja. Oli Jordan, oli Qatar, oli South America, oli America, oli London, oli Netherlands, oli wa Sumaya K Netherlands. Webali nnyo mwebalire ddala. Uyu mukyala yakangulako engatto peya ze simanyi muwendo. Naye nga ali Netherlands. Nakukubira nagamba Morris nkutereddeko ssente bwe ziti zangatto bweti ne bweti zigende Matugga ozitwala okusoma ne kutuuka. Morris kati mpayo peya 5, peya 3 zitwale Matugga, peya 3 zitwale Kachiri ne zigenda. Banange si kyangu. Mwena mbebaza mukyala Mary Agnes oli USA. Webali nnyo webalire ddala kuwagira Morris Fashions. Omukyala amanyiddwa nga Anita, mukyala Anita oli London, webali nnyo webalire ddala. Omukyala Lian oli Iraq, webali nnyo webalire ddala. Miss Barbara webali nnyo webalire ddala. Oyo ali Tokyo, Japan. Tokyo ndowooza kiri Japan, right? Yes. Webali nnyo webalire ddala. Bannaye mwebale. Omukulu Oscar oli London naawe. No, Oscar oli Sweden. Bannaye webali nnyo webalire ddala ssebo. Bannange bakama bange abaami n'abakyala mbebaza mwenna mwebale nnyo
mwebalire ddala okubeera nga ate muwagira film za Aromatic Entertainment, muwagira Morris Fashions. Naye nga movie za Aromatic Entertainment tulina film gye bayita Lucky Zare. Lucky Zare eri ku YouTube channel emanyiddwa nga LM. Bwegenda ku YouTube channel yo teekako LM movies egenda kujja then ne movie zibenga zijja nga zesengeka movie emu kwemu so berenga oziraba naawe webali nnyo webali ddala mwebali kuwagira movie za Aromatic Entertainment. Lucky Zare enyuma bw'atanagirabako ginoonyeeko oyinza n'okuteekamu obuteesi mu YouTube channel yo n'oteekamu Lucky Zare by Aromatic Entertainment era ejja kujja bajja giraga awo wansi ogirabe. Erina ebintu by'okusomesa omanyi ebbuba bwe liyitirira ennyo likozesa ensobi. Osobola okukola ensobi lwa bbuba naye ng'ate buli kimu kimala nekikola ki ne kiggwa. Mwebali nnyo mwebali ddala. Bampita Morris Dance Kaweesa straight out Aromatic Entertainment. Until we meet again guys, mbagala nnyo so byebyo olunaku olwaleero bwe naba nfunye information endala njinja kujjera mbagambe ekwatagana ku Aromatic Entertainment bwe naba ngifunye era ngenda kujja mbagambe mwebali banaye mwena mbasaba mubeere bulungi. Bampita Morris Dance Kaweesa. Until we meet next time, I love you so much. Tukyajja n'ebipya bingi n'ebirungi bingi fenga bwe mutumanya aba Aromatic lwaki nedda kyekigaana. I love you so much and have a blessed night. Bye bye.